kubanga ndaba ekkanisa tetumala. Oba mmwe mulaba mutya? Ekkanisa tekola ki? Sebo kano ninkusaasidde oba onootukola otya? Naye ekkanisa tekola ki? Ntunulwa tunakola tutya? Naye kasago wa development munaateesa n'olukiiko lwo. Njagala kukwaniriza nnyo mukama waffe Sebo Canon, mukama yeebazibwe. Era ne maama Baisikwe naawe nkwaniriza mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo, mukama yeebazibwe. Mama Deborah Kaweesa, mukama yeebazibwe. Tusanyusa okukulaba. Njagala kwaniriza nnyo mukama waffe Chairperson Mama Allen Nsereko awamu ne taata Paul. Mwebale enteekateeka eno era twebaza nnyo ne ripooti. Sebo mukadde waffe omusumba nalondebwa kuba coordinator wa Mothers Union tebannaba kuweza na mwezi, naye njagala kuripootingira nti abakyala bano bakola omulimu ogw'ettendo. N'ebirala tujja kubyogerako nga bwe bisomeddwa mu ripooti. Munzikirize nyanirize mukadde waffe Maama Sarah Kalyango Owengeye awamu ne bodyguard woyo Salonga Emeritus Stanley. Taata tusanyuse nnyo okulaba, mukama yeebazibwe. Maama atukulembedde mu kusaba Mama Eva Kagwa tusanyuse nnyo okulaba, mukama yeebazibwe. Mubuulizi waffe Herbert Kasule nawe tukwaniriza. Reverend Deacon Martha Atieno tusanyusa okulaba. Bwesaaniriza taata wa mission Taata Segawa Peter mba nkoze ensobi. Bingi ebyetolerera ku department yo. Munzikirize nyanize kwa yeno basebo ne banyabo, mukama yeebazibwe. Era n'abali mu byuma eyo mutukola obulungi obutenkanika, twagala kwebaza Katonda. Executive yonna ey'ekkanisa ekulemberwa Maama Sarah Kalyango, abooluganda tusanyuse nnyo okubalaba. Mukama yeebazibwe olw'ekisa kye era n'okwagala kwe. Njagala nyanirize taata ne Maama Sekamate mbadde ndudde balabo bawe bali, mukama yeebazibwe. Era wamu ne muganda wange taata ne maama bakiwanuka. Ekyamazima twaboogeddeko n'omusumba naye bwe tufulumye wali tugenza okulaba nga muzze, mukama yeebazibwe. Tubaaniriza mwenna ba Fathers Union abooluganda, tusanyusa okubalaba bataata. Abakyala mukubire bataata mu ngalo, mubakubire n'akaluulu. Kale no mubawulire, mukama yeebazibwe. Twagala kwaniriza abannaffe abaddeota TV mutukoze bulungi, Katonda yeebazibwe. Tetulema kubasaasira abooluganda abalwadde n'abalwazizza, abamu nga muli wano balwadde, naye tusaba ekisa kya Katonda kibakwateko, endwadde ezo azisobola aziwonye mu linnya lya Yesu. Mu buufu bwe bumu njagala kwaniriza Maama Milka Lubega, yatukoze bulungi mu saavisi eyasoose. Twalisiddwa, mukama yeebazibwe, awamu ne Maama Muteesaasira Robina yatubulidde mu saavisi ey'okubiri. Kakati twegattire wamu twanirize Maama Juliet Segawa, omugenyi waffe omukulu. Mukama yeebazibwe Maama, Katonda akukozese ng'amaanyi ge bwe gali. Mu kiseera kino taata omusumba nzikiriza nsome abantu bano, era maama waffe Allen yajja okubaleeta wano abagenda okuyingizibwa mu kibiina kya Mothers Union omwaka guno 2023. Omukyala Alice Muwanguzi tekijja kuba mu sitaani okujja n'omwami we bw'abanga waali. Omukyala Betty Muwanga, mukyala Juliet Nsubuga n'omukyala Florence Katumba. Sebo mukadde waffe
nga Maama Allen bwagenda okubanjula, nze mbasomye ye Kaji abanjule. Katusabe abakulembeze ab'olukiiko olwa Mothers Union mu kkanisa era mu busumba buno mugireko, mujja kubeera emabega waabwe. Kale katimbe ekitundu kimu nga bannaffe bano bajja. Tusaba olukiiko nalwo lujje emabega waabwe. Bw'obanga omanyi nti oli ku lukiiko olukulembera mu Mothers Union, jangu wano kubanga mumusooka. Abooluganda nga tetunnaba kuyingiza bannaffe bano batuwadde, muwulire bino. Ekkanisa eyingiza abantu bonna abagattiddwa mu bufumbo obutukuvu ku leva ey'obusumba, era bagayingizibwa bwe bano abo bonna abagattiddwa mu kanisa ekwatagana n'ekkanisa ya Anglican Church, era ze zino: ekkanisa ya Orthodox n'ekkanisa ya Roman Catholic. Abo yenkola y'ekkanisa abakkirizibwa okuyingizibwa. Singa bagattibwa mu nzikiriza ezo bayingizibwa. Era mwebale kutuleetera abantu bano bemutwanjulidde betugenda okuyingiza: Juliet Nsubuga, Alice Muwanga, Florence Katumba ne Betty Florence Katumba ne Betty Muwanga, Alice Muwanguzi. Naye nga tebannaba kuyingizibwa, abalukiiko bano tubabuuza ebibuuzo, era betusooka okubuuza ebibuuzo ne tulyoka tuyingiza abalala. Bwe munaabigwa nga bano tetubayingiza. Muwulirize, mmwe abakulembeze
abakulembera bannammwe aba magazine mukkiriza nga munaagoberera n'okunyweza okwongera okunyweza ebisuubizo n'ebigendererwa by'ekibiina kya Mothers Union. Kamwogerera mangi mangi. Bakkiriza mbakubire mu ngalo. Ekibuuzo ekyokubiri, abakulembeze ba Mothers Union abalondebwa mu busumba buno mukkiriza okugondera obuweereza bw'ekkanisa ku madaala gonna bwe mwalonderwamu. Mwebale nnyo, mubakubire mu ngalo. Kakano mmwe muyimirire, muyimirire. Abantu bano abagenda okuyingizibwa, katusabe be tutasomye temujja kuyingizibwa. Mutusonyiwe, mutusonyiwe kubanga enkola ekkanisa bweri. Nze omulimu gwange kutuukiriza nkola yaki ya kkanisa. Mumpulidde bulungi? Bino ebibuuzo mugenda kubiddamu bwe batusomedde abo bokka abana. Oyagala okuyingizibwa mu kibiina ky'abakazi ky'abakyala abafumbo? Njagala. Kansabe bye tutasomye kambaddemu abagenda okuyingizibwa kubanga yenkola y'ekkanisa era ebirayiro bino abo bokka bagenda okubirayira. Maama Fiona ne mukwano gwe musooke muddeko wali. Nsaba musooke muddeko wali. Eyo y'ekkanisa yammwe. Ono gezangako okutuukiriza ebigambo ebikulu ebitaano mu mpisa zo gwe era ng'okubiriza abantu okukola bwe batyo era onookuumanga amateeka gaakyo era ekibiina kye tutegeeza era n'okusabiranga bulijjo essaala ekibiina ky'abakyala abafumbo. Nagezangako okukola bwentyo Katonda nga ye mbeezi wange. Nagezangako okukola bwentyo Katonda nga ye mbeezi wange. Nagezangako okukola bwentyo Katonda nga ye mbeezi wange. Ku mpapula 26 ne 27 njagala kubabuuza, munaagoberera ebigendererwa era mulabyewo ku mpapula 26 ne 27 bino byengenda okubasomera waggulu okukuuma amaka gammwe nga bwe munaasobolanga mukabyako obutakkiriza n'obukaba bwonna n'obutamiivu n'okukuba zzaala bwe banga mugamba bwetyo munaagamba nti weewaawo. Okuyigirizanga abaana bammwe basabenga bulijjo n'okusomanga bayibuli era okusinga mu njiri ennya era n'okubakubirizanga mu ebyo ebisaana okukkiriza okutukuvu okw'Abakristayo. Weewaawo. Okubakuza nga bassaamu ekitiibwa olunaku lwa Mukama waffe ne mu kusinzanga obutayosa mu nnyumba yammwe ey'okusabirangamu. Weewaawo. Munaakuzanga abaana bammwe nga bawulize, aboogera eby'amazima, abawombeefu era
mu mpisa ez'obutukuvu era nga banyiikira mu mirimu babeere ekyokulabirako mu kwogera ne mu kukola. Weewaawo. Munaanyiikiranga okubayigiriza okukwananga emikwano egy'empisa ennungi n'okuzannya emizannyo emirungi eziyigiriza obutukuvu era n'okubajja mu bubi okukolanga ebyo eby'obutukuvu mu nnyumba zammwe. Weewaawo. Munaanyiikiranga okulabirira bye basoma byonna mu bitabo eby'enjawulo, amabaluwa, baleme okusoma ebitabasaanira. Weewaawo. Munaabakubirizanga babeerenga n'omwoyo ogw'okutya Katonda era n'obuwombeefu ku lw'okubuulirira n'olw'obuwombeefu bwammwe. Weewaawo. Mwebale nnyo. Betty Muwanga kwasa certificate eno kwasa certificate eno nga nkuyingiza mu kibiina ky'abakyala bafumbo mu busumba buno obw'e Katwe, Ssaabadinkoni bw'Emmengo, omulabizi bw'e Namirembe era mu Kkanisa yonna eya Uganda, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Florence Katumba kukwasa certificate eno nga nkuyingiza mu kibiina kya Mothers Union eky'abakyala bafumbo mu busumba buno obw'e Katwe, mu Ssaabadinkoni bw'Emmengo, omulabizi bw'e Namirembe, mu Kkanisa yonna eya Uganda, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Muwanguzi kukwasa certificate eno nga nkuyingiza mu kibiina kya Mothers Union eky'abakyala bafumbo mu busumba bw'e Katwe, mu Ssaabadinkoni bw'Emmengo era mu bulabizi bw'e Namirembe, mu Kkanisa yonna eya Uganda, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Juliet Nsubuga kukwasa certificate eno nga nkuyingiza mu kibiina kya Mothers Union eky'abakyala bafumbo mu busumba bw'e Katwe, Ssaabadinkoni bw'Emmengo, mu bulabirizi bw'e Namirembe, Kkanisa yonna eya Uganda, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mufukamire. Katusabe. Tukwebaza nnyo Kitaffe ow'ekisa ekingi kubanga osiimye okuyingiza abakyala bano aba Mothers Union mu kibiina kino ekya Mothers Union mu Kkanisa yonna eya Uganda. Kale tukwegayirira Mukama ow'ekisa okuume abakyala bano nga beesigwa, obakuume nga batuukiriza ebirayiro byonna n'ebigendererwa byonna nga bwe bakkiriza, obatangire eri omubi ng'obateekako bbugwe omunene ow'amaanyi, bakuume amaka gaabwe nga matukuvu, bakuume abaana baabwe nga bampisa nnungi, bakuume abaami baabwe, batambulire mu Kkanisa eno nga bagiwesa ekitiibwa. Era nsabira mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu omuzaana wo Juliet Nsubuga
omuzaana wo Alice Muwanguzi, omuzaana wo Florence Katumba, omuzaana wo Betty Muwanga. Mukama banywezwe oba w'amaanyi mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu abakuumi abalabirire era n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna gubeere ku mmwe guleme obavaako leero emirembe n'emirembe. Tukutendereza nnyo Yesu Yesu era mu ngeri y'enjawulo kodireta gyange bano abantu abayingizibwa bagenda kujjaawo mukkirize mu kiseera kino kyennyini tudde wali kubanga kigambo kikulu nnyo. Omusajja oyo wa kamera akikolere wano mwenga bwe mutuwaayo ekitundu kimu bibiri eby'oluyimba abayimbi. Tunayimirira ffenna ne tuyimba oluyimba nga tugenda okufuna obubaka era katusabe yakulembedde oluyimba era nga maama